tukola tusawadde 15 wadde 12 njagala kuba loud and clear nebaza baganso abo bonna benjogedde b'amaanyi temutera kubalaba alaba misango era bwe baba bayimidde mu musango tebabeera mu musango sango ate baba ne misango gya bbeeyi naye tebatusawadde sinki 10 oba nusu 5 era nze nabatuukira ne mbasaba mu buntu ne balaba nga amazima ebintu tebigatta olunaku lwa leero omulamuzi tumwebaza kuba tusindise mu high court ekintu kye tusinga okwetaaga era twebaza owekitiibwa omulamuzi wa kooti ento okutusindika nyongera okujjukisa bannayuganda nti engeri gye tuli ba specialist mu kye tukola tumanyi tulina experience twali twakola production award gye bayita production award tugenda mu high court era mu high court twatekayo twakola olunaku abatemanyi boogera nnyo naye kyali bwe kiti kola olunaku twagenda mu high court twagenda kuteekayo okusaba bakukkiriza bokugaana twateekayo empapula zaffe omulamuzi n'azikiriza era n'atugamba nti sayidi ye waffe wandiike ne sayidi ye yewandiike era bawandiika era bali mu kuwandiika then tugenda kudda nga ennaku z'omwezi 2018 era twebaza omulamuzi oyo kuba yatuwadde eti kwe ku mande eno mwenna mbakoowoola abannayuganda abali ebweru w'eggwanga abali mu east and west mujje guno musango gwa nsi yonna guno musango gw'abazadde abazaala abaana ab'obulenzi guno musango gw'abasajja ababbiddwa abaze babbibwa twagala okumalawo ekikolimo kino ekiza kirangira ku bakazi enkonomi weyafuuka ekizibu abakazi begomba ebintu ebiri expensive abakazi tebaagala kukola waliwo abantu abainspiringa neyegomba obulamu kati ng'obwazzali ayagala abutambuliremu naye ng'ate tamanyi expensive yabo ne basalawo okubba abasajja n'okutulugunya abasajja ekyo ng'okivuddeko tulabyeko abakazi abawasa obwana obuto era tulabayo wana abavubuka abalina bagita boy dormitory era nga yagamba nti nze nfumbirwa oba neetunda twagala otereza ensi yaffe nga tutandikidde ku migi gy'emito nga tumalawo ekyo ekiri mu baana nkubira abasajja omulanga okwegendereza ennyo abakazi b'owasa omukazi gwe wawasa tewali wadde wa famire amugoberera talina wadde owooluganda amutambulirako gwe weebuuze bamuzaala omu kitegeeza wawasa kala tewategeera tewawasa mwana w'abantu mulekerawo okuwasa kala mulekerawo okuwasa akabina mulekerawo okuwasa abantu abefuula nti batuukirivu mulekerawo okuwasa nyansi wasa omuntu ng'omujje mu famire amaka g'omujjemu gamanyi osobola n'okuddayo wasa omuntu ng'owasa bwongo psychological omuntu ayogera ki entegera ye eri etya naye era agency obi naye agirabira what first owasiza omukazi olina kusatu akusaba amakala emmotoka yo ogimuwadde agitundiddewo sitiro kyagenda mu maaso ogenda wa nolwekyo kyekiseera buli mukyalo okwekuba mu ttooki omukazi gw'olina waka yaani ali kiki gy'oli era akola biki buli musajja w'oli guno omusango si gwa ali gwammwe abasajja ne bamaama b'abaana abalenzi ekimansa ennaku kimansa mpalo leero lwa ali enkyalulwo abalina abaana abazadde ffenna ssemateeka w'eggwanga etuwa obuyinza obwenkomedde mu article 21 nti mu maaso g'omulamuzi ffenna tubeera kyankanyi